Eno ye Salam TV. Vandalism is an offense punishable by up to 10 years in jail. Al-Hashmiya hijja an umra. Oyagala kukola hijja oba umra ng'okulembeddwa abakugu mu mulimu guno. Jangu otambule naffe mu Al-Hashmiya. Tukukozesa emikolo gya hijja oba umra mu bujjuvu bwagyo. Olwo ate ne tukugattirako okukulambuza ebifo eby'enkizo byonna mu byafaayo by'Obusiraamu omuli Masjidi Quba, Badiri, Uhudi, essamba z'Entende Ajwa, empuku ya Hira, ewatandikira obubaka n'ebifo ebirala bingi. Tambula olugendo lw'ebyafaayo ng'okulembeddwa abakugu nga bakulembeddwa Sheikh Swalihi Kigudde mu Nabugerere ku Al-Hashmiya. Tukusomesa bulungi ddala olwo n'ogenda okukola emikolo gya hijja oba umra nga by'okola obitegeera. Tusangibwa mu Ndeeba ku Pacific Building. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 oba ku 0759 saako 0772 Al-Hashmiya Hijja and Umrah, where challenges are opportunities. Better steady, be better. Bantu bajjanga bakozi b'amakampuni baba batufera. Nakugamba njagala otereeze line yo ayina ennamba z'akuwa okusoma. Bw'ava ku ekyo n'akwongera n'agamba nti nteeramu pini code yo ate ginyige mu bwangu kuba line ye egenda kusalibwako essaawa yonna. Kozi ate abantu abali ewala n'ekibuga mwegendereze nnyo abafere. Bakolagana n'amasimu saako ba mobile money. Oyinza ogenda okuba nti tomanyi nkola ya mobile money oli n'akugamba nteeramu pini code yo gwe n'omuwa essimu. Simu bw'ogimuwa ayina okulaba pini code yo. Kitegeeza sente z'omuwadde okuteerako oba okuggyako asobola ozikozesa oziteeka ku layini ye oba ey'omuntu omulala. Nange mwennyini kamwa koogera baakinkolako ne bansuubiza ebirabo byesaamanya. Mu kaseera akasembayo oli bwe namulabuukirira yaŋŋamba oli musiru olw'okuba muguddemu. Wabula abantu abakyaferebwa mwerinde mubeere steady. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. The biggest street party in East Africa is finally back! KCCA presents the Kampala City Festival 2025, 5th October. Come and join the diverse culture of Kampala. Food, art, music, and much, much more. Get ready to enjoy lots of entertainments from big and good artists from all over Uganda. The theme of the day will be culture, innovation, and sustainability. On 5th October 2025, procession will start on Buganda Road near CPS straight up to Kololo. Proudly sponsored by nice place. Thank you. Now you can pay for GoTV weekly for as low as 5,000 Uganda shillings a week and enjoy your most loved entertainment with Kawiki. Dial star 206 hash or use the My GoTV app to pay. GoTV Uganda. Love it.
2026 is calling and your voters are watching, listening, scrolling and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Uliwagula sabuni jama, Prestige Margarine, sabuni owokunaba, owalanzo, owobuunga yosa, owatos, chapa mandashi, baking powder, ebibiriti bya solio, buto wa rinsen, omuzigo gwa kasuku ne tili, nala instant noodles n'ebirala bingi nga biweza obukadde butaano n'okudda waggulu. Abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakuyingiza buterevu mu kalulu ak'okuwangula tukutuku n'ebirabo ebirala nfoofo ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Better steady, be better. Amanya gange bampita Omugisha Perez, kolera wane Bukoto Katale, kola ku mobile money. Abantu mwena abakola ku mobile money, etenjagala obategeezaako. Waliwo abafere abatera nnyo otukubira amasimu, obeera onoola omuntu ng'akukubidde essimu n'akugamba muno nze nva mu MTN service waati mbu manya essimu yo tugenda gisalako ku netiwaaka. Banja bankubidde nga bannyonnyola nti no bava mu MTN naye nga si be batuufu baffere. Teri muntu yenna asobola okubuuza pin number yo. Pin number ebeera secret code, ebeera secret pin. Tolina omuntu wenna gw'olina osharinga nayo pin number yo. Beera steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Muzikuramu kumandiga na tera nga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walala MTN gamba chi to get the power to win njagalo ofune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ocha ngenda kubanga obukadde 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukadde 10 buli wiki ku simu ye nyinyi chabonka chimu chokka line ya MTN banabeka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula nja kwese momo obulira buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo ozo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda kuinvestinga kozesa momo abo MTN wejamanyi nekwa bukadde 10 buli wiki wala kastelio bimala bwe pa wentandika ngamba kyekiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntudde nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasita nabenesi okuberanga mwana wote koze ebintu n'amanga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial *165# or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Eno ye Salam TV. Ekiddako ku Salam TV. Ekutuusibwako. 5*3# or use the MTN Momo app. You don't need cash. MTN Momo Pay is safe and free. Ekutuusibwako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable.
bulijjo saa 10 mpaka saa 12 ne banaffe aba MTN abakugamba together we are unstoppable abakugamba nti leero olunaku olwaleero lunaku lwa kutaano ennaku z'omwezi ziri 26 omwezi ogw'omwenda omwaka 2025 badde mbatute mu 2026 era nga njagala okutegeeza nti welcome on board bwetutyo tuli olunaku olwaleero lunaku olusemba mu wiiki ya bwetutyo tuba tubeera mu vibe tubeera mu byakabi tuba tumanya biki ebiri eyo mawulire ekyagali eyo nga tuli wamu ne banaffe aba Afro Mobile oba ogwotulabira ng'okusinziira wonna wonna wooli yes bw'oba oli mu takisi ng'onnyuka odda waka nga kajja mu kakkute tekigenda kweterako Afro Mobile n'oba ng'otulaba bw'oba ng'okyali ku mulimu ng'ogamba olinda obudde bukenderekendereko buzibezibe mujja malime kukwata ekyo nakyo tuba tukyaniriza so njagala okubuuzaako kulikayo mu jjuma yonna yonna gy'osaalidde jjuma njagala okukulisayo nti kulikirayo nnyo ddala oba osaaliddewa ekisinga obukulu kugenda n'osaala ate tokoma kusaala kwokka n'oba ng'owaayo mu mizikiti ng'olunaku lwajjo bwe nabagambye abantu abagenda okusalira mizikiti gyonna gye musaliramu muleete ku ssente muweeyo babawandikirako ennamba z'amasimu ennamba za akawunti ez'amazzi ez'amasannyalaze musobole okuba nga muwaayo musobole okuba nga temukozesa bintu bya bwereere lwaki mwagala ebyobwereere n'osanga nga balongoosezza omuzikiti bakoze eki niwe bakanisa n'abagenda ku kanisa ku sande namwe mukole ekintu kyekimu so njagala okutegeeza bwekyo tutambudde olunaku olwaleero tugenda ba tukavugira ddala paka saa 12 nze ndi naawe kansule gwe naawe oli nange yonna weekend gy'ogikwatidde abagikwatidde ku bizinga nga weekend ekusanze oli ku bizinga weekend ekusanga oli ku bizinga kiba kitegeeza ogenda kweyagala njagala kutundako abantu b'oku bizinga by'Essese ku mwalo waliwo ku mwalo gwa Portbelo wano Entebbe omwalo gw'Eggaba emyalo mingi mwena mwena nga muntu aba ku Salam TV njagala obategeeza nti ngenda kuba mbakyalirako nasazeewo nenga akamba kyalireko tuli ffenna akabeero kati waliwo abagamba akabeero ke kaki abakola eyo ku myalo bamanya akabeero kyeki kyekitegeeza yala okutegeeza nti olunaku olwaleero era gwe weekend njagala ogiyingire ng'olina beta internet gye nkugamba okozesa yebanaffe aba MTN wakanet bonna abogifuna ogenda bba otulaba bulungi togenda bba tolaba fefeka ogenda olaba buli kimu ekiri mu ggwanga ebyemizannyo bano baninayo emipiira gyasonze bannange emipiira gyaffe ttiimu zaffe ez'oku butaka oyinza okuba tolina maanyi nogaaka ogende ku Afro Mobile kadata kwekali ng'okakozesa okubire ku bantu bo obadde oludde wiiki namba okola oddeeno so olwaleero lwakutaano okubira ku muntu omwagaliza weekend ennungi omugambe ebitambula bitya omugambe nze gye ndi mpoye pozi gwali eyo wiiki ekutambulidde etya wiiki ebadde wiki oba ebadde waka so kyonna kyekiri njagala okutegeeza ate omumanyi wa salaamu banaffe abali mu Masindi kyemmanyi omulimu bagutambuliza ddala bulungi era ndowooza wiiki ejja tugenda batubajjako akawuuwo kyebayita okuggyako akawuuwo abantu b'e Masindi abantu b'e Hoima abantu b'e Kikuube n'ebitundu ebyetooloddewo region eyo yonna eya Bunyoro tugenda batubatandikako so kansuubire abantu mwenna mwetegese bulungi bulijjo tubadde tubagamba ne tubabuulira neteekateeka kijja mulina okweteekateeka obwongo bubeere steady obwongo bubeere sharp kubanga ebintu bingi just bagenda kubuuza current affairs bakubuuze history bakubuuza general knowledge so bibagenda bba byangu tebigenda bba bizibu okitegera kubuuza ebibuuzo naye kennyini nga bw'oba okibuuzizza akikubuuzizza kiyinza omulema okuddamu so abantu b'e Bunyoro kansuubire mwe muli ready n'abantu abalala aba region endala Eastern abantu b'Embale Jinja Iganga Kamuli Soronko namwe tugenda batujja gye muli nammwe ab'omu Western abantu b'Embarara Bushenyi Ntungamu nammwe tugenda batubatuukako ne bannaffe bali abava eri waggulu aba Northern Region eyo nammwe tugenda batubatukako so kiba kitegeeza buli muntu wa mukisa okwetabamu kinasinziira region mwoli ne buli muntu mu region mwali ayina omukisa okuba nga yeetaba mu mumanyi wa salaamu era wa mukisa okuba nti ayina omukisa okuwangula emmotoka ayina omukisa okuwangula ettaka ayina omukisa okuwangula bajaaji pikipiki
alina birabo ebirala bingi bye tunaba tutaddewo gwe just ku mitwalo gy'ebiri osobole okuba nga okola ki osobole okuba nga weeyagala njagala okutumirako abantu bonna balina bannaffe abatambuddeko ne batambulako eggwego ne balambula ku ggwanga lino Uganda banayo okulambula si kibi okutambulako si kibi nina amakantu bange abatambuddeko ne bali eyo bali Kapchorwa bali mu nsozi ze Kapchorwa eyo bagambye ffe katuveeko mu Kampala olwokutaano nga luno so njagala okutegeeza ne road to Makka naye twasobodde okuba nga eteekateeka era kyemmanyi ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwe tugenda otandika ogw'ekumi nazo tugenda ba tuziggyako akawuuwo so gwali eyo ng'oyagala okumanya biki ebikwata ku kibuga Makka emikolo egikolebwayo biki gye bebage ebyetaagisa ebiteetaagisa byonna tugenda ba tukulaga buli kimu enteekateeka zino tuzitandise ku guno omwaka ogwa 2025 tugenda otuuka 2026 ku mikolo gyennyini egya Dhulhijja nga bw'oli ready oli set tetwagala tukusuuleko obusuuzi kintu ate oleme kitegeera wabula tuba twagala okitegeere ensonga lwaki tugenda tutandika kati road to Makka era mu abali eyo mbakubira omulanga era nkyabakubira ddala omulanga bannaye abantu abatwala abantu e Makka kampani zitwala abantu e Makka bannaye mujje mutwegatteko wano ku Salam TV tubeere nga tumanyisa abantu okutula amanyisa abantu imwe abakimugenda ba mukifunamu abatwala abantu e Makka n'abalabi bagenda ba bakifunamu naffe ffennyini abakyogera tugenda ba tukifunamu to the extent tugenda tuuka ekiseera nga tubagamba nti Kigudde Waani w'olwaleero tuli wali mu kibuga Makka tuli mu kibuga Madiina wetuweerereza olunaku lwaleero nga tubuuza ku bannayuganda abali eyo abakola emirimu gyabwe egy'enjawulo okitegedde babatumireko oyinza okuba olinayo omuntu wo okanyamuwuliza ku WhatsApp ku mitimbagano naye wali tugenda batumukutuukako agamenze bannaye Halima nkolera wano mu kibuga Madiina ntunda makanzu ntunda sharia njagala okutumirako tata wange egindi njagala okutumirako mama wange egindi njagala okukola ki so obeerenga naawe owulira ddala nga ali mu kintu kyennyini ali mu kifo kyennyini so tubakoowola mujje ennaku z'omwezi nga 7 tugenda batulaunching road to Makka so tubagamba Salam TV bwe tutyo buli kituleeta tuba tuleetera mmwe tufumbira mmwe era buli gwolaba wano abaafumba mutwe abantu tebeebaka abantu basuula balowooza abantu baffe tubawadde kaki katugenda batwakabajja mumanyi wa salaamu ate tubateeke mu road to Makka tujja kuba tuli awo tuyinza nobaleetera back to school mwezi awo nga gutandika ogwa January back to school naye tuyinza omuleeta waffe natukimanyi nti kati abaana kudda ku ssomero tujja baleetera back to school inshallah bakulu bana abasazeewo fe back to school nga tumukomyawo nga wewangula school fees naye nga tona bawangula school fees osooka okuwangula obukadde 10 oba MTN ng'okozesa MTN momo okubanga obaako ebintu byeweetuusaako kati olwokutaano nga luno abantu abasinga bwe mukola shopping ya weekend abagamba mukayina shopping ekino ngule kino abali mu family eziri planned baba akuwadde eddala lisiiti y'ebintu ebitaliiwo waka kino so ng'olina ogenda shopping mu kugenda shoppinga bw'okozesa MTN momo osobola okuba omu ku bannamukisa bagenda okwewangula miliyoni 10 buli wiiki olaba wiiki weggwako ng'olina miliyoni 10 nga weeyagadde ng'ekintu okikwasizza maanyi ng'ekintu okivuga so olunaku olwaleero njagala gwe alaba Salam TV ombuulire biki bye basomesezza mu jjuma yonna gy'ogisaalidde yenna asadde ejjuma y'olwaleero njagala ombuulire biki bye basomesezzaako miramwa ki gye basomesezzaako kyakuyiga kikyoyize mu lunaku olwaleero gwasadde ejjuma so ali ku Salam TV Kigudde on the evening grave njagala ombuulire gwe yasaalidde naasana basomesezza ku kyolunaku olwaleero gwe yasaalidde ekansanga basomesezza ku kyolunaku olwaleero gwasaalidde yonna gy'osaalidde n'abadiaspora ku kyemmanyi kwemuli musobola otubuulira omuzikiti gye musaalidde ab'e UK aba London aba Amsterdam abawa yonna gy'oba osaalidde as long as osobola tulaba ku mukutu gwaffe ogwa Salam TV ogwa X at Salam TV banaye mutugoberere Salam TV ku Facebook
ku Instagram ku Afromobile osobola okumbuulira n'opereza ka message ku 0760 152245 ombuulire nti bannange nze nsaalidde wano nze oba nsaalidde wano basomesezza ku kino. So mu bufu obwo njagala okutumirako abantu bano wammanga, njagala okutumirako omukyala Fairuz Hamisi okuva enansana wenansana eyo omukyala muna business njagala okubanga nkutumiddeko. Oliko Salam TV kyemanyi ondaba era kati kenkutumiddeko togenda kwebaka ensi yonna ogenda gigamba bakuwa obukulembeze bakuwa obwakansala okitegedde. Nenjagala okutumirako Mwami Musoke. Mwami Musoke okuvaawo mu kikuubo ogamba otya ab'omu kikuubo bagamba batya kaswemu ne bulungi banayitwala okwebaza abantu b'omu kikuubo bajjumbidde omumanyi wa Salam TV. Abantu b'omu kikuubo tweyanzeege bawulira baagala kujja emitwe gibeesera bagamba mutandika ddi ffe mututuukako ddi. So mu mbeera eyo yonna twagala manye ebibuuzo bino totwagala ojje na sipiidi. Oyinza okujja ne sipiidi neekugwako n'okakasa nti ekibuuzo kikutuulamu. Ekibuuzo kikutuulamu. Tugenda kubuuza ekibuuzo nti maama omuzikuti gwe bamuyitaani amannya. Bamuyitaani amannya imaama omuzikuti gwo. Ebibuuzo bibi bingi. Sobola okubuuza nze ani amannya go nze gw'olaba ku screen y'essaawa zino gonna mu butuufu bwago. Gwandaba ku screen nze ani amannya gonna mu butuufu bwago. So embeera eyo yonna ffe tuba tukuteerawo ensonga okuba nti weeyagala, ensonga okuba nti omanyisibwa. Tekikoma kuba nti ogenda kwetabamu bwetabi wabula okuba nti ogatta ku kumanyako. Oyinza okuba ebibuuzo ebimu ogenda bigwa naye bonna b'obigudde n'ofuna ansa zaabyo ojja kuba otegedde nti ekibuuzo kye bannaakubuuza togenda kigwa kisigalaawo wabula ogenda funa ansa yakyo entuufu. Ansa yakyo entuufu gy'ogenda ofuna ogenda bba ogasse ku kumanyako. Era kitegeeza mu bamanyi baba balina bwe bakuteeka mu nsonda noba nti because gwe at least kogaziyiza ku bwongo obwo. Tekikoma nti kuwangula nti awo yawangudde emmotoka yawangudde hijja yawangudde ettaka. No please oba ogaziyiza ku bwongo obwo noba nti kati otegeera ensonga nti kati kino kiri bwe kiti otegeera ebyafaayo by'eggwanga mwoli by'ekitundu mwoli ebyobuwangwa ebyeddiini byo ebyafaayo. Otegeera current affairs ow'ensi yo Uganda n'ow'ensi endala East Africa oba Africa okitegedde. So tuba tukuteekateeka nti at least n'oba owangudde era tokoma mu kuwangula kuba kati oyinza obutawangula naye ng'otegedde oyinza okuwangula era tosigala kyekimu. Tuba tulina ettofali lye tukugasseeko naawe eryogasseeko. Ettofali lyoba ogasse ku ggwe ng'omuntu ate n'oba lyoba ogasseeko mu kitundu mw'oba oviiridde kuba ekitundu mw'ova ate bo babeerako. Kati tugeze tuli Bunyolo tuli Masindi. Just imagine mu region eyo tufunyeyo abantu nga 3. Buli region netujjayo 3 ne batuuka ku quarter final semi final. Amaaso gonna gabeerako oyo omuntu oyo bagamba oyo ye waffe oyo ye waffe. Abantu bawaga nti ffe ab'e Bunyolo oyo ye waffe nti ffe ab'e Gindi oyo ye waffe nti ab'e Gundi oyo ye waffe. So they continue giving you support. Family yo abantu bo mikwano gyo baani bonna all eyes on you. Era obeera bwoti ku podium nga owulira vibe yeeyo. Abamu bakuba amasimu abamu ne bagamba nedda ffe katugende tutuukewo wali ne batuuka wali wennyini ne babuuliza ng'owulira that feel. Yes ne bakubuza ekibuuzo n'otakiddamu but owulira muli nga you are confident enough n'ogamba kyekyo. Era nze mbakubanga nange nzikirizibwa okwetabamu. Abantu baffe ab'Ekayunga Bugerere Nsotoka Kangulumira Nazigo abo bonna nali bagamba emmotoka ezireeta ennaanansi baziveeko mujje muwagire omwana wammwe agenda bba abakiikirira. So eyo ensonga kiba kitegeeza nti kati era wemba ntuuseeyo ne bandaba bwe nzirayo ssebo sisibeera sisigala kyekimu. Solo bagamba kati mumanyi munzigulemu oluguudo ate bannaye ne kantanda n'empangula
bagamba mufune oluguudo mulugulemu erinnya lyange oba munfunireyo essomero mufune essomero limu mulibbulemu erinnya lyange oba buloko y'essomero oba ekizimbe kuba mba mbatuusizza eri waggulu eri bagamba akapande musome katuufu temusoma kapande kafu okitegedde so bwetyo bweri embeera njagala okuba nga ngendako omukuwumulako ate bwe nkomawo njagala nsome ku bubaka bwammwe waliwo abampeereza obubaka bwammwe gye mwasaalidde emiramwa gye basomeseza mu mizikiti egy'enjawulo so tova ku Salam TV Kigudde Waani it's a Friday katugende tuwumulemu tukomewo tovaawo Ekutusibwako You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Eno ye Salam TV. Okulinyisa omutindo gwa Afro Mobile. Eno yengeri joyinza okuzza obujja omutindo gwa Afro Mobile yo. Funa app ya Afro Mobile okuva ku mukutu gwa Google Store oba App Store oba ku mutimbagano gwa www.afromobile.com. Londako forgotten password. Tekamu account yo eya Afro Mobile oze bujja pin code yo. Ojja kufuna obubaka ku email yo okuli ne code empya. Bw'oteekamu code eyo olwo pin yo empya ekkirizibwe. Afro Mobile emboozi za Africa ezannamaddala. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big. The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV. Love it. Better steady. Be better. As a member of parliament, I have had a lot of my citizens being duped to believe that somebody has sent them money and then they are called that, by some mistake, we have unfortunately sent money into your phone. Check and send us back that money. Many of our local people keep their money on their phones. So that money has been stolen. Watch out, nobody should accept to deal with the person who you don't know. Don't deal with a stranger in your phone. Don't allow your ATM card to be accessed by a stranger. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Kati nange bampakingire saa. Hani omwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Nyanza Bruno Betty muzukuramu kumandiga nateranga nyingiro ne banafa ba MTN wanji MTN walalo MTN gamachi to get the power to win njagalo fune lyanyi okuwangula ogenda kuwangula ota ngenda kubanga bobukade 10 buli wiki wanji ngenda kubanga kwasa obukade 10 buli wiki kusimu ye nyinyi chabonka chimuchoka line ya MTN banabeka buli ogenda okusasula ekintu kyonna ogenda okusasula ntakwese momo okudya buli ogenda okusasula ngwena kyosasula kyonna kozesa momo uzo kwanga ngenda kwewola kasente kozesa momo wanje ogenda ku investinga kozesa momo abwe MTN we jamani ne kwa bukade 10 buli wiki wala kastelyo bimala bwe pala
wentandika ngamba kiye kiriwo wanje nenkwata ku masimu ngamba halo walirudawa tenze tirinyi halo walirudawa zende guru halo walirudawa ndi mutukula halo oliwa ndi mwanange ndi wano mu office ntode nyiga ma computer nenkuta awa namwe kasana benesi okuberanga mwana wote koze bitu no manga epeyinze ebolowinze investinze ngekozesa momo. Remember to dial star 165 hash or use the Momo app to borrow, to pay, to invest, and you could stand a chance to win 10 million weekly. Introduces Kawiki for everyone. Now you can pay DSTV weekly and enjoy your favorite shows for as low as 5,500 shillings for 7 days. You watch when you want. DSTV Uganda, your home of entertainment. DSTV Uganda is regulated by UCC. Sad moments, and more especially death, are inevitable, but malaria deaths do not have to be one of them. Do not regret. The power to chase mosquitoes lies in your hands. Mosquitoes lead to death. One bite could cost you everything. All you have worked for will be left behind. Your children will be left in the hands of no one. All property will not protect you. Sadly, your friends and family will move on. Protect yourself and your loved ones from mosquito bites. Sleep under a mosquito net every night. Clear bushes and stagnant water around your home and close all doors and windows by 6 p.m. The power lies with you. Bakubidde simu amasanyu ganzise kubanga nabadde ku mulimo nebikola nensooka nembivaako nempita bannange nembagamba banaye mpangudde esimu nagirabye ngaerabika eri official nyiga star 165 star 80 hash ogoberera endagiriro asasulira abaana bangi naye nga ye akozesa momo obulamu bwe bwonna laba alla bwamubiseeko akasubi naawe osobola wewangula school fees no wanika mu bbanga tulabe yongera mu bbanga checho. Eno ye Salam TV. Ekutuswako. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial star 100 star 21 hash and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Barakatu gwe wenna alikyali ku Salam TV kikola Living Drive amanya Ibrahim Bagala aliwo kulaba naffe aba MTN abatuteeka mu ssente nti mwebali nnyo mwebalire ddala ate tubagamba tukyali nabo bakuletedde ebirungi bingi omanyi bw'obeera n'omuntu ng'akolera ebirungi nawe olina okubeera ng'omukolera ebirungi bwetyo wetuli olunaku olwaleero wetusimbudde omwezi gugwako olwokutaano olujja tujja kugenda okudda wano ng'ate tuli mwezi mulala so enteekateeka zonna bwe ziri September bwe tutyo abadde bwatyo omwezi gwa September ye alhamdulillah abafunyemu ebirungi era tebinagenda bulungi togwamu ssuubi wakyaliyo koko obunaku obutonotono obwo obunaku obwo busigaddeyo yinza okwongeramuko ka sipiidi n'oyongeramuko ku ssaala tomanya biyinza okukyuka akapande kayinza okukyukamu
akapande kayinza okukyukamu ezo essaawa ezisembayo ebintu ne bikyukamu embeera neebanga ekugendera bulungi noweerabira n'okwerabira nti bannaye abanoonya school fees mwongeremu amaanyi twagala okwebaza abasomesa abakulu b'amasomero bonna abateekateeka abayizi okubanga abakola ebikigo ebigezi byabwe ebya senior 4 kati ka pressure waliwo kamemu kenalabyawo omwana yalaze ng'agamba nti abasomesa silabasi ey'emyezi yali ey'emyezi n'emyezi mwaka kati baagala bagisomesa abaana mu weeks 2-3 kaseera ketulimu naye naffe twabiyitamu temutya naffe abali eno gwali eyatudde gwaliwa naye wabiyitamu tebitta it's a matter of time n'oguma kaseera ako ne kajja ne kagenda newe kagenze oyinza obutamanya nti akakaseera kabaddewo so it is a matter of time okubanga oguma biba bingi naye kuba kuguma nakwewaayo ne tubanga tugenda mu maaso obulamu ne bweyagala yes obulamu bweyagala essaawa zino oli awo oli ku dduuka lyo mu kiyembe tonafunayo wadde kasitoma ate olaba renti ebiseera bya renti bijja kale ate waliwo oli nga ye n'edduuka yali gaddewo ssaawa olwagenza okusaala juma teyakomyewo yayisemu buyisi swi paka ntebe mu kitoolo paka ku mwala eggaba ssaawa zino ali ku kyennyanja ekisiike ekyakava mu mazzi nga kiramu talinabagendayoko teyazzeeyokko ne renti yennyini lisiiti bagimuweereza ku ssimu we bati so engalo zino tezenkanankana gwojja kuddawo kabe bannaye renti ambuze nga naye nga gwogamba lisiiti yagifunye dda nga n'omwese gunnaggwako edduuka ate yali gadde ali mu byebyo ebirala nnyo naye nga gwerire wakedde diggulawo ssaawa 12 n'omukugenda n'ogamba asaagala genda n'osigala awo wennyini n'osaalira awo bw'oba wasadde paka kati oyagala diggalawo ssaawa 4 za kiro tonnalabayo wadde kale ajja n'agamba nti akwebuuzaako nti owaaye ebyo bya ssente mmeka taliyo naye ng'obulamu bwe butyo bwe butambula kale ate ng'oli awo olina abaana abakukolerako ku dduuka awo tomanye transport agenda bazzaayo gy'ogenda mujja ate bo bannaye baba bazze ne bakola togenda banenya bazze ne bakola kuba nabo baba balina famire zaabwe ewaka balina ab'ewaka ababalinze waliwo oli ng'abaana bamutumye nti daddi leero oba okomawo tuleetere ku ice cream tuleetere ku biscuit okitegedde kati waliyo omukyala nga single mother bambi ng'omwana yamuwadde lisiti y'ebintu by'okudda ku ssomero abadde tannamuzzayo yamugamba mmande leero lwakutaano nozo okitegeera kati buli omu ali waali buli omu aba agatta waali kati era waliwo ali eyo nga ye byonna tewali kimukwatako wadde oba muzza baana ku masomero oba musasula renti oba mukola ki nga ye si byaliko nga ye yamastalinze ekintu kimu nti benkozesa MTN momo nsobola okwewangulira bukadde bwange 10 mu wiiki buli wiiki kati wiiki neemukwata ng'alina bukadde bwe 10 kati tulaba nti oyo aba ajooze nnyo waliwo eyaŋŋanye n'aŋŋamba bulijjo oyogera obukadde 10 nga mumanyi bya kiyaayi naye kasa yalabye akalango essaawa zino layini agiyina buli kimu n'oba omukubidde ng'ayinamu omutwalo mu mpale abula ayagala guteeka ku ssimu agukuweereza yagambye kati wano nina okufuba okulaba nti 10 buno mbufunako nemugamba kasima mbere kasimaako kaba kasimaako era obeeraawo n'ogamba yes mpangudde n'ogamba bannaayi bulijjo ndabakawo emmotoka eyo njeegomba tekigana gwoba ogulamu mmotoka oba ozisevinga muziba zizo baba bazikuwadde so gwe wenna ali eyo enkola eyo njagala ogyettanira osobola okunyiga *165# gwalina amapeesa gonyiga naye gaba tegaaka naye ng'omanyi woonyiga nti *165# ng'esobola okuwa endagiriro
gwalina essimu za seereza odownloadinga mu downloadings app ya MTN Momo ne tuba nga tutambula gwe mbuulire ki kyewafunyemu ki kyewayize mu kusomesa ki kwe bakusomesezza olunaku olwaleero mu jjuma gy'osaalidde kuba mizikiti mingi buli muzikiti gubaako n'ekyegugenda okusomesa waliwo bagenda okusomesa obukkiriza waliwo bagenda okusomesa empisa waliwo bagenda okusomesa obuwombeefu waliwo bagenda okusomesa okukola ennyo waliwo bagenda okusomesa obwesigwa waliwo bagenda okusomesa obuntu bulamu buli omu alina kyasomesa buli omu kati gwe yandaba ku Salaam TV kiki kye bakusomesezza jjuma basomesezza ki waliwo bagenda okusomesa ku zadde waliwo bagenda okusomesa ku famire nga basomesezza ku famire seka nayimirira emimbali n'asomesa obuseera mubugamba ki ku famire ku bantu bo kati gwe nga gwe basomesezza gw'omu kwabo nga ne famire yo temukwatagana nga wayingira kibuga Kampala n'ogamba nze famire yange nabavaako mbalaba bulabi of course gye bali obuseera mubugamba ti okuyunga eŋŋanda kuyunga Oluganda gwe baganda abo tomanyi na bibakwatako tomanyi biki bibirya muli kabwanango teri alaba munne ku mmunye teri atunulira munne bwenyi ku bwenyi bwati nga basomesezza ne basomesa ku buntu bulamu ng'omuntu gwe gwe basomesezza olunaku lwaleero obuntu bulamu bwe basomesezza obulina oba just gw'oli awo kindness omutima ogwo okwatibwa ekisa omanyi ebiseera ebisinga baseeka obalina emitwe basomesa nga manyi twabangaawo nga bagenda ne basomesa ekintu naye nga balinga abakoonaku mutima n'obuuza oba agamba nze oba yakitegeera oba yakola atya ng'ali mu kukisomesa abamu basomesa nti kati saawa zino tuli mu kaseera ka bukulembeze kaseera ka byabufuzi ddala gwe munnabyabufuzi eyeesimbyewo ogenda kukola ebyo by'osuubiza abantu ogenda bikola oba togenda bikola ddala banaakuba bakuwadde obukulembeze nti bakuwadde obukulembeze bw'abakyala ebintu byabwe ensonga zaabwe onaazituusaayo kati nga sekali wali ayogera naye ng'ogamba banna ejjome eggwaddi omusajja ngandiko kiki kyobula lwakuba kiba tekikkirizibwa eswalayo ebanfu obula osituka omugaye ne mukama wange ekiki kyo ng'ondi bulala ng'onfuukidde akayinja mu ngatto naye nga bambi musajja wattu yaleese musomo okusomesa baddu ba Allah embeera eba eriwo okitegeera embeera eba eriwo oli naazuka ku bulyazaamaanya nga gwe n'obulyazaamaanya muli muti mutambula wamu wee muti bwe bukwata lino ekkubo naawe eri okwata bwe lukwata lino ekkubo naawe eri okwata obulyazaamaanyi naye nga just aba ayogerako bwogezi nti banaye tukyuseemuko obukumpanya gwe n'obeera eyo ng'okumpanya buli kimu ekikuyita mu maaso buli kimu ekijja oyagala okikumpanye bw'okumpanya left bw'okumpanya right bw'okumpanya right bw'okumpanya left east west south north yonna okumpanya omusajja najja n'ayogera nagamba naayo gwe mutima n'ogamba naye omusajja oba ali ku nze omusajja kiki okitegeera so sigamba nti aba ali ku ggwe naye just afunayo omusomo nagaa leero lwakutaano ng'akimanyi mulimu abantu nga bo basala lwakutaano lwokka
kati ng'alina message gy'ayagala oyisaawo ng'akimanyi message eyo kagifune nagago guno omusomo wesitaguteeka ku Friday wano n'alyoka ayisaawo by'ayisaawo kati byaba ayisizaawo ebyo nga naye bikwatako nga you a victim nga you are a victim okitegedde naye nga abatakujja si abayogedde bwogezi so sometimes tugume wotalaba seeka ng'ayogera ku bwenzi biki n'ogaba banne omusajja ali kuze n'ovaayo n'omufubutukiramu ng'amazu nga gwe seeka biki obadde oyogera biki wandabako biki just gwe weekubemu mutima ogambe kankyuseemu njagala okutumirako abantu b'ebbombo ku 3 paka ku 2 mugamba mutyeyo abasajja abo abatunda ebyokulya ku makubo njagala okuba nga mbatumirako nnyo era by the way abantu Kagoma Kawanda Matugga Bombo ebitundu ebyo bina njagala mbasaleko nga we mutandika Kagoma Kawanda Matugga in fact Maganjo kati twongeddeko n'eyokutaano Maganjo Kawanda Maganjo Kagoma Kawanda Matugga Bombo nfa kati erikubo eryo lyonna ndooza tusoka kati tugenda kukola strategy nga kikuddwa tumukuba erikubo lyonna ne tuliyitako paka ggulu ne tujja ne tukwata Busega tusalikira Nateete Busega Nsangi Kyengera awo yonna ne tukwata Jjinja Nakawa bweyogerere Seeta Mukono Jjinja oba tukoma Kapchorwa oba tukoma Katakwi oba tukoma wa byonna gye tukoma okitegedde tubuuza ku bantu baffe tubabongeko tubalamuseeko batubulire ebiki ebife eyo mawulire ekyagali eyo what's happening there what's going on there yeah so it is a Friday lunaku lwa Friday abamu mugenda kulambula ku bantu wamwe ku weekend abamu mugenda kulambula ku faamu zammwe mulimu abantu nga bo Friday bafuluma ekibuga Kampala ne bagendako mu byalo ne balambula ku famire zaabwe abamu amaka gammwe gali eyo abamu mulimu emirimu gye mukola naye ng'obeera mu kyalo ng'ojja n'okola mu Kampala okuva Monday paka Lwakutaano n'ogenda n'okomawo Sunday olw'eggulu that's why kati jamu aba mungi afuluma ekibuga Kampala jamu aba mungi muba mugenze kulaba ku faamu zammwe muba mugenze kukola ki byonna bye mba mugenze okukola ffe tuba tetubalina ffe tuba tubagamba tubaagaliza kasima keerere ke tukwagaliza gwe yenna ali eyo atambudde naffe abantu baffe abali eyo tuba twagala tubeere nga tuwogerezeganya nammwe tuwuliziganya nammwe tukolagana nammwe mu mbeera yonna so gwali eyo ng'ofuluma ekibuga Kampala beera nga weegendereza tambula bulungi temuvuga kimama banaye temuvugisa kimama muvuge empola amakubo tukimanyi amakubo agamu malungi agamu naye tuvuge empola bannaaye naddala abavuga ezo zikamunye abavuga zikosta baasi ezenene abantu baffe tubavuga empola oyinza okwagala okuvuga luutu ezisukka mu emu naye ng'ate munnaye abantu abo balina obulamu balina abantu baabwe abamu balabiridde famire be ba breadwinners so envuga ebeere ya bwegendereza baganda baffe ababooda bataata bakojja bajjajja basezaala muvuge bulungi booda ezo bannaaye mututwalidde abantu baffe bangi nga namwe kwemutadde emulaga awo simulaga amalwaliro gonna agasinga otuukayo ng'olaba ababooda ono booda yawanyisa ono yakoze eki so tweyambeyambe bannaaye
tweyambe mu buli ngeri yonna tubeere nga tweyamba mu ngeri eyo yonna njagala obategeeza nti bannaye bakyala kimpadde ababbira ku masimu tebannaggwayo tugenda mu wiikendi ojja funa essimu ezagundi simanya nze batwale akasenteko so weebereremu togaba namba yo ya pini togaba gundi eya akawunti buli kimu kyoyagala okukola kyekolere gwe nga gwe omuntu totuma tokola ki byonna bikole okitegedde so nange njagala okwerekereza kankulekere bannange programu eddako it is a Friday tusinkane ku Monday inshallah njagala okubanga mbagaliza akawungeza akalungi mbagalize weekend enungi kale salamu alaikum wa rahmatullahi tunaddamu mweraba ebadde kutuusibwako yeyo beidondolo